Yes, mbaniza kati kano kufa Eddy TV yuji nate mwasiri mutya mujjebe je mukisako engalo mbatumideko abali kate Saudi Arabia nakato Judith nkutumideko kosane mwana mara manyikidwa nga Pretty Aisha nkutumideko nakiri wa Catherine nkutumideko mwenamba gamanti muri big nyo kubanga mujje kumira kubajita fa Eddy TV yuji yona kolegolo katambya kabade katambula ku social media akalaga mwana mwalo oyo amanyikidwa nga Prem ngoni adate kakawita ku Eddy Kenzo iranga mauli gatambule nga galaga nti Eddy Kenzo mukyalo ono ye mupya wagenda kubangaza mu kifo kyani kya Rema Namakula batimu Eddy Kenzo ku mukulu kwa Facebook bavudde nga bagamba nti no Rema Namakula teyibalo kudde wa Eddy Kenzo kubanga basinga bayinza kuza kino bino byabadde bya kusaaga ebya mwana mwala Prem okuteeka akawita ku Eddy Kenzo byabadde bili serious omanyi teri yamanyi bawa Prem esaawe eno teri yamumanyi basi kana bamusibako omusajja mukulu amanyikidwa nga Alex Muhanji owa Comedy Store anti yebawe ebintu byali bituufu era Prem yava n'akola ki n'abyewakana Prem akawala akolengera mu kifaananyi kakola ku Galaxy FM kakola mu company eya Monitor Publisher oba Nation Media company ekwasaganya NTV ne Spark TV akwasane Galaxy FM kusana olupapula olwa Monitor Publisher yakana ka Prem nakolegula mbagambe akatambi katambudde ku social media kalaga nti kabadde kateka katambi kwani ku Eddy Kenzo Eddy Samusuza era nga abadde bagamba Eddy Kenzo tibana Eddy Kenzo mikisa gya ina tegigwayo ali nominated mu mpaka eza Grammy Awards ate zibadde tezili busa ate nafuna amuteeka kakawita kuki akulugalo Eddy Kenzo sawa twali omuntu amanyi mukyala we omutuufu ne Prem twali omuntu amanyi abawe omutuufu era banagana basinga bagezako okulabika nga bakkiriza ensonga egenda maaso kubanga bagamba tetumanyi twali amanyi oba Eddy Kenzo ne Prem balina enkolagana ey'enjawulo oba si kyo abasinga bayinza okulabanga ebya comedy naye nga bya ddala Eddy Kenzo nga akawita bakamutaddeko ebyaddala ebiri serious nga bayinza okuba babadde kale nga balinga bali mu comedy naye nga byaddala nga balinawoko enkolagana egenda mu maaso wakati waabwe era nga batimu Eddy Kenzo bo bakisanyukidde bagamba nti Eddy Kenzo weebale okubanga okozeeko katambi kubanga katambi ako kabadde tekakola ki tekakolebwangako nga Eddy Kenzo bakuteekako akawita kuki ku lugalo ne olaba mwakoze akatambi abasinga bagamba nti bya comedy naye ffe tugamba nti bya ddala batimu Eddy Kenzo bonga boy bagamba nti ffe bo bagamba nti bya ddala ebyakawita ke batadde kwani ako Eddy Kenzo kana kawala ka Prem aka Galaxy FM kapakaita Prem akana kawala ako kakola ku Galaxy FM kikatadde akawita kwani ako Eddy Kenzo batimu Rema Namakula ku mukulu gwa Facebook bo badde bavudde nga bagamba nti just comedy just katemba si bya ddala ne batimu Eddy Kenzo bo bagamba ebyo bintu bya ddala akatambi kaddala mujja kwewuunya nnyo nga Eddy Kenzo ne Prem bakoze omukolo luva okwaya Eddy Kenzo bazze bamwagaliza abakoki abakazi bangi nnyo abayimbi ab'enjawulo bangi nnyo naye nga tewali amanyi kituufu kigenda mu maaso oluusi tebiba bya ddala naye nga tewali omuntu yali yakoze ka vidiyo nga amateekako akaweta nga Prem kye yakoze abasinga bagamba nti Prem ayinza okuba yeegwanyiza Eddy Kenzo abasinga ate bate bagamba ku mukolo ogwa Facebook nsonga lwaki yakuta akaweta nga akateeka kwani ku Eddy Kenzo okulaga nti Eddy Kenzo yamutwala dda era okulaga nti Eddy Kenzo amwetaaga Prem nga yeegwanyizaani musajja mukulu Eddy Samusuza kukemba buli omu kyasanga kyayogera naye nga Rema Namakula ye batemu Eddy Kenzo bamulabulira nga bamugamba Rema Namakula ewa amuza ebigaana todde wa Kenzo kubanga Eddy Kenzo bamututte dda mwana mwala Prem yamututte dda Eddy Samusuza omusajja owa Grammy Awards nominated abaana bavudde nga bagamba nti Eddy Kenzo emikisa gy'alina tebagirabanga ali nominated mu Grammy Awards ate sawa zino yafunye ate omukyala omwana omubalagavu amanyikidwa nga Prem owa Galaxy FM ate okubanga atamuteekako akaweta kankusibiddeawo musubscribinge mweraba